okufuna judgment cent omusango gwo okuwulira osasula unawe okuwulira omusango gwo mbu sasula $2 million okufuna judgment bati $6 okugenda ku appeal cent bweziti bwetu bwetambula yomanye kyakwasa gundi lukwago bwatuuka bwati mu maaso g'omusizi w'ebifaananyi kozi yali erinnya li Jeno Tumwine. Namugamba nambuza who are you? Namugamba I'm a lawyer. I have come robbed. Settlement okumala robbed tu. Bamuyolera. Do we have robbers here? Ekigambo robbed atuuliriza. Mu high court akagudi kola bakeru kibambala. Kubaita okubeera robbed ng'oyambaliddeko n'eggandulira bwe ly'abaloya. Kati ye gobaito omulamuzi mbu ali kule bukoti eri ku level ya high court tamanyi na kubeera robbed kitegeeza yalowooza kitegeeza bubbi ne bamuyola ne munaalaka okukakana musingisiza omusango. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osiibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo kulika yannyuse akyakola genda mu maaso. Mwenna abafunye ebirungi mu wiiki eno nnyongera okubeebalizaako Katonda n'abafunye ebirungi mwenna abafuniddemu ebizibu mbasaasiddeko. Eddakiika ziri 3 ezaakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero nnaku z'omwezi ziri 7 mwezi gwa 2 omwaka 2025. Nina Harold Kaija Secretary General interim Secretary General Secretary General ow'ekibiina ekya PFF gwendi naye Abdallah Mulima Mayuni Kiwanuka mubaka w'abantu aba Mukono North Constituency munnakibiina kya National Unity Platform atuusizza okwetonda yabadde amanyi nti nno obudde buno bwe bunaatuukira mu kibuga Nairobi anaaba avuddeyo ku mirimu gy'aliko ejja paalamenti naye tasobodde namufuna omulundi omulala naye nga bannamukono North abatumiddeko nnyo era abagamba akyaliwo. Harold namusa kubawuliriza. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyange mwenna bwe tuli mu buwambe yonna gye muli naddala abampadde obuvunaanyizibwa obw'okufuuka eddoboozi ly'ekibuga Nansana. Njagala okubalamusiza ddala mmwe ddala ak'ensusso nti mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza abali mu kukola omulimu yonna gye muli naddala bannange abali Nansana Nabweru mwenna njagala okubeebaza yonna gye mukoze Egombe Busukuma Kansala Jackson Kyenswa ndoza bamwanyina wa Kyenswa ne bakansala banno bonna kansala Fred Tamale ewa Mirongo kansala Betty Kinene Erugo John Kasibante LC Kabwami Village Mwami Henry Sempereza na mwenna naddala mwenna Cyrus komanda wange mwenna njagala okubalamusa okubeebaza olwaleero mbaddeko ekitalya gye mbadde ngenza okukyalira kanso waffe Aaron Kiza gyali mu malirivu ndabye ne gundi ne Munanopo akulira tiimu yaabwe ekyali ekitalya netuwaganyako ebirowoozo naye kanso ne bagamba nti okutandika n'olwokusatu wiiki ejja mwami Kiwanuka Kiryowa bw'atabata bagenda kwekalakaasa mu makomera gye bali. Yes, bamuwadde lwakusatu nga tebagenda kulya mmere nga tebakubye muntu watuuka olwokusatu olujja nga tebawadde mmere bagenda kutandika okwekalakaasa. So njagadde ntegeeze ensi prison tugitegeeze n'abala mwami Kiryowa tegeera nti abantu bakooye okubasibira mu makomera
nga tebalina bumenyi bw'amateeka bakoze. Njagala era ssebo n'okutwala mukisa guno okusaasira famire ya abadde omwami era agenda okwemya Dr. Besigye. Muzeeyo gomwalaba ennyo ku TV, Muzeeyi Kristo Mukiwanuka bategeezeza mbu pikipiki yamukoonye. Ye taata w'omuvubuka Ashraf gwe bakuba yali rubber bullet oba bwe baali ku campaign e Masaka. Baali bava Masaka baali bava. Ashraf oyo ndowooza ali Bweru eyakyagula. Yali mu America. Ate taata wa defense wano ze Nansana East. So namwe njagala okubasaasira. Ayinza n'okufa kwa Aga Khan kubanga Khan mu ggwanga yaffe lino alinako ettafaali ddene. So mbagaliza okuliza obulungi olwaleero ndi ne mukoddomi wange Walusimbi bwe tugenda obayisaamu eggaali. N'oli naye mukoddomiwo oyo naye Walusimbi ate kati gamba nemmwe ate entebe eno gye ntuddemu eno program bweggwa era agenda ogituula ye Walusimbi. Ndowooza mbadde mbawulidde temugamba nti wali okusosola kubanga wala ekifaananyi kye nalabye kyabadde interview ffe tuziyita kyabadde Luweero kyabadde Guni kyabadde kyotera Kakuuto ng'olaba omwana nnyina ne kitaawe kwegamba n'obasaasira wone mukwano gwaffe Sonko atera ogibeerako ne mukwano gwa Ssaalongo okuva e Bungereza ennaku zadaldo wandose wasaabudde okumbuzaako kale neeyanziza nnyo neeyanzege ampuliriza omulungi program Lutindo tutunuulira ebimu ku bitonotono ebibadde mu wiiki eno naye nga olunaku lwajjo lwabadde lunaku amagye gabadde gakuza emyaka 38 yabadde 38 egy'amagye. Ebigambo ebyayogeddwayo byabadde bingi. President Museveni yakuutidde amagye okwongera okubeera ag'empisa ate n'okwekulaakulanya n'okusoomooza kwe galina okwongera okubaako emirimu gye gakola. Naye ng'oggyeko ekyolunaku era olunaku lukola omutwe gwalwo. Aduumira amagye ag'eggwanga lino Geno Muhoozi Kainerugaba naye yatendereza amagye n'atendereza n'abo abatandika ensonga eyo okutuuka nakati nga bakulembeddwa mu kitaawe President Yoweri Museveni. Naye mu bigambo bya Geno Muhoozi yasabye kitaawe okwongera okutunula mu nsala ya kkooti ensukkulumu ku nsonga ya kooti maasho ye gy'agamba nti nno teyagimatidde. Ebiyitayita mu mikutu oluvannyuma lw'okugamba nti oluusi omukulu ono ebimu si yabyogera ebyo sijja kgenda nabyo njogedde n'ebiri mu kamwa ke ke yayogedde nga ndaba ku TV n'agamba asaba muzeeyi ayongere atunule mu nsonga eyo era ndowooza zaabadde nteekateeka okutaba kuwulira kusaba kwa mwana oba kwa muduumizi w'amagye olunaku olwaleero abaka ba paalamenti bakedde abakabondo keenaaleero bakedde kugenda kusisinkana President Museveni okwogera ku nsonga kkooti ensukkulumu bye yayogerako okulaba oba wasobola okubaawo ennongoosereza ebyo byonna nina bwe nabigamba wano nabigamba Kiwanuka Abudala wano ndowooza ojjukira omusajja ajja kuva eri kubanga amagye gali mu mateeka gali mu constitution n'ekimu ku bye gakola biri mu constitution lwakuba nti nno ebirala babikozesa mu bukyamu naye omusajja ajja kuva eri ennongoosereza agireete bye musanyukira bigende nga biddayo. So kati olunaku olwaleero bye bibaddewo ensonga yo tugenda kugyogerako. Pozi bannaffe ab'ekibiina kya National Unity Platform ebitundu 5 ebirina ku 10 ebirina okuleeta omuntu oyo mu paalamenti oba okwesimbawo ku kalulu ka kaadi eyo olwaleero biwedde. Babaddeko mu debate ebadde eyakanaayo kyani ewedde batugambye nti ebitundu 5 ebisigaddeyo bigenda kuva mu kunoonyereza ku nkola z'abantu bano mu ground eyo ne mu balonzi. So ensengeka yaabwe olunaku olwaleero bwetyo bwebadde. Ndowooza abakwatibwa oba abalowoozebwa okuba mu mivuyo gya ssente zaabula
mu Bank of Uganda abo omulamuzi wa kooti gye baba tute yabagambye eno terina kyejja basomera yadde okuwuliriza okweyimirirwa kwammwe mugende mu kooti ate esinga kweno so olunaku lwajjo basuze luzira okutuusa ndowooza wiiki ejja we banaakomawo mu kooti eri omulamuzi gye yabalagidde ensonga ezo bwe zityo bwe zitambula mu ggwanga Harold ku nsonga ya kooti ensukulumu amagye tegaali mamativu era Mwami Museveni n'avaayo n'agamba ekirungi ku balamuzi ababiri abaali tebakkiriza nsonga eno kuba bwetyo balina ebintu bye baatuwaddemu naffe bye tuwulira nti no tusobola omuduumizi w'amagye yavuddeyo n'asaba omukulu pulezidenti ayongere atunule mu nsonga eno olwaleero kokasi oba ababaka b'NRM bonna aba basobodde bonna basisinkanye Mwami Museveni ku nsonga ya kooti y'amagye naye bw'otunuulira kooti yo yasaze ebyayo ne bikola ki ye kooti esembayo teriyo walala Mwami Museveni wasobola kujulira ndowooza era okuleka amendments mu parliament ate nga nazo zikoze eki nazo zirinaawo kuba zirina emitendera mwe giyita Mwami Kiryowa Kiwanuka Attorney General w'eggwanga lino wa gavumenti yatuuyanamuukaawo ku bitogi ng'atuuyana ne munnamateeka wa kibiina kya Nuupu mwami Medad Sseggona ku nsonga gye yali annyonnyolamuuko ku paalamenti awo so bwe tutunuulira ensonga eyo ebintu ebizze biyita mu paalamenti mubaamu oluusi bannakibiina ky'NRM nga kati ebbago ly'emmwanyi basimba amakuuli abamu bagamba ensonga eno si nnungi naye ebintu ebisinga kasita bigenda ewa Mwami Museveni abantu abo n'abasinkana entebe n'abasinkana erwakitula n'abasinkana ekyankwanzi n'abasinkana ekisozi oba oli awo n'ennakasero atali nnyo bigenda kuvaayo nga mu babaka abo ab'NRM bigenda okuvaayo nga ebisinga ebitundu 98 ku 100 nga birina okubanga Mwami Museveni bw'aba akyagadde oba endowooza ye gy'aba abawadde kyesimanyi kyempulira nti kitonotono ayinza okubakkirizaamuuko batono nnyo okubaako kye boogera n'okubuuza naye ebitundu ebisinga obungi kiki kye tusuubira mu kookasi eyo era kikyosuubira ku musango guno singa ensonga ezo zijja mu paalamenti ku nsala ya kooti mukwano gwange Sonko ate kujjawo batabani bange babawala bange kakasiza nti esaazi nabaaza okusinga kwali ate Dasharu Nakiyemba awe Nansana ne Fred Kiyimba mwebale nnyo oyo muganda wange Fred Kiyimba ensonga za Mwami Museveni okuŋŋaanyanga abantu n'abawummulamu ekituli n'abayiwamu byakola ki byayagala njagala okulowooza mu kawungeezi empisa gye wayisanga kitaawo yakyukamukko era bw'ogenda okula oyinza okwesanga taata wakuyita taata bwe guli mama nakuyita taata so ojjukira ababaka ba paalamenti ab'NRM ku nsonga za Iyala bwe bamuddamu wali egundi wali Ekololo tamulira ng'abagamba ati balonda nze nawe ndafanagana nze naga mbwate oyo bwatu gwe tukola ki gwe twagala byali ebiruli tebirabika kiba kitandisa balandisa okulabika nti nga nabo balabika mbu si yabayamba nabo bamuyamba waliwo ekifaananyi kyabadde aludde ng'azimba mbu yabayamba naye bakizudde nti kati ku maanyi nga gagenze gamukeewa nabo bamuyambira ddala mu nkola oluyonkolwalo nze ebintu ebimu abantu bazze Mwami Museveni byakozesa abaka ba paalamenti basooka nga bo tebalaba wala naye nga ye alaba wala naye kati abagenzi balwawo balina bye balabye nga bituuka ku abo abasookayo abasiraamu batusomesa mbu ekinnya nti bw'ogenda omusole n'okulya mu kituli omulundi ogusooka eyinza okuba ensobi
ogwokubiri osanga ndowooza wadde weerabiddemu katono naye bakikulumamu emirundi 3 mbuto bamukkiriza mu bufunzo bamugwagwa abantu abajjirako ffe mu mwaka gwa 2003-4-5 twekalakaasa nnyo nga tukulemberwa Mwanga Kivumbi nga tuli baana bato nga tugamba M7 atufuga mpaka lwalifa ne bagamba mwana gwo manye emyaka gye gibatawaanya musirike ne bamugirako emyaka naye bw'oyogera n'ababaka bamugirako emyaka singa basobola okudda ku age limit bayite bamuwa era ojiga n'otawala lwalina ku age limit yajula kutuuka kukanga abantu ne babakola kirawa nti ndi lwayo lutalo lunene ngulaba lwabayimiranga nti nze abantu bange baganye naganze sikiikirira gwe nkiikirira abantu nga balabye ekyagwa ku bali naye lwakuba nti M7 kyakola era ekyaffectinze nnyo ne parliament eno nti agenza alwana nnyo nga bwalemesa abantu abamuzinza okujja mu opposition newuwe mu M7 nga alwana abomuzinzi obutayitira mu opposition newuwe naye abalwana era research aliwo nti buli kalulu avungisa ababaka be ebitundu 4 ku buli 100 buli kalulu avungisa ababaka be ebitundu 8 ku buli 100 n'aleeta mu bapya gwakubira essimu n'akuba enduulu gwasuubiza n'agamba kyekyo eyekubya naye ekifaananyi n'agenda nga buli omu gwakinyumyako n'anyumya emyaka 5 mukulu yankubira essimu omukulu yankubira essimu naye ng'anyumyeko essimu emu bali abamuzudde nti wannimba luli najja nga abavungisa era kyova olaba olwaleero nti weesanga n'abagenzi basigalayo boogera lwa bbalirirwe Kalongo omusajja Nathan Byanyima ali mu parliament omusajja mugezi nnyo naye agaya ebintu ebitambula bati musajja musirifu era omulaba ku nsonga Tom Butime yagembu ya kusiga nakudda Minister Kayindo tafiire ne mu cabinet yagamba sigena mu cabinet ekingano gendayo tebatukkiriza kuteesa tubanga abali ku parade omukulu najja nategeeza kakati ene waffe nga tukyali mu FDC buli kisanja yawanyisanga abaka baffe 20 nga 20 gagwa ne mufuna 2 amalala amapya twakira emirundi eje 3 kakati ngabo bato kitegedde ulana nogera gundi yagudde ne mufuna constituency empya naye nga ina bagirako target waliwo gwagamba oyo akole kyayite wagende wone gwagamba nti oyajja kundetera obuzibu wawulira nti obufana obutanyagwa tebagase mujukudda ruyala ensi kyegamba mutwegase mujukudda ndiye nasa natambula nti kajja bwegatta kusemujuma bile naye ate ekibi nga lugenda kuba lutalo mu okuyitawo okyanga olaga nti mwetabaagala kubanga mutegeera kakati oba toyagala bategeera oyagala bafaanana ki kali ng'ensonga gyogedde eri mu ddiiro mu ssemateeka mwennyini ssemateeka mulimu akawaayiro ndowooza bati kuba 92 egamba ti parliament eteeke nga kiteeso ekikyusa ensala ya kooti Saabalamuzi nga asala ensala eno yagamba nti obudde butuuse the time has come to make a sober judgment. You get statement here? A sober judgment. Kibategeka naye akimanyi nti balowooza badde bakola nabo baddeka ne baseka ne baga mazima twewunyiza bannayuganda butayiika ku nguudo twenyinza bannayuganda butatukuba maki obundi bannayuganda batuwagadde nnyo naga naye obudde butuuse nange mbeeko kyenkolera eggwanga lyange. Scotland erina motto egamba die a little for your country nti faako akatono olw'eggwanga lyange. President Kennedy yali wa America yagamba
nga tonabuuza nsi yo kyekkoledde gw'ogikoledde ki nti kati obudde butuuse buli omu mu bukugu bw'alina abeeko kyakoledde eggwanga lye Walusimba ekikumpisa n'enzija wano kujja kugatta ku ggwanga lyange okugabanya nze byentegeera ne bannange bambi abatasobola kubaako kutuuka wendi leero bwe ŋŋenze ne nsuba okusinkana omwana yazze atunda menvu abadde nga gyatunda amenvu nga jjaawe katonga yona muyimirira nga nti jakumbula gwe osomadde naŋŋamba namala ki P7 bambi nga omulala mwana akulidde mbeera ne maama naye namaze okusoma bwe yafunye 2 mwezi ne mugamba ze zindeetere kubanga abaana afaana bwetu mutero basa ku mikutu gyange abantu funa abantu abayamba nga munoonyeze abagenda okumuyamba addeyo kusoma nti eggwanga lyaffe nga liko abantu abalemereddwa weyabula bagambye nkomye nali sikiwulira nke nkomye okusoma ku P7 nga n'olwaliro nkyayinayo ekyokukima PhD bwe nabangi agadde nga mpulidde nti njagala obwa dokita kubanga batuga tusoma mpaka tuzaalibwa mpaka tufa naye kati bw'okwata abantu b'ennaale mu kyenja bagamba nti abalamuzi baatuuse ku levo ne bagamba naffe kati beeko kye tukolera eggwanga lyaffe ne bagatuliwe ennamula kubanga nga ki kye balwanyisa kyebadde bagamba saabalamuzi yatematema bulungi najja n'agamba n'asoma preamble ya constitution n'agamba tetusobola kubeera na muntu n'ojja n'ogamba mbu ye mulamuzi naye nga byamanyi kukuba masasi amateeka tebagakuba masasi n'agamba nze nasoma bwa looya ne bw'ontwala emulago simanyi na kibumba bwe kiri toyinza kuntwala n'agamba kati baga nteekalega bw'oli omuyivu ennyo tukutwale gobeera komanda w'amagye ga Uganda tekasobola naga kooti omuvunanya wa kooti kugaba bwenkanya ne n'agamba omuntu atali mukugu bw'amateeka agenda gaba atya obwenkanya ate ne mujja ne mugaa nti oli bw'ajulira abeera eyo tadda sayidi eno enkola gye bakola fayiro empoza gye wali era awadde ng'okyali mu musango gwaffe ndowooza omusango gwa Dr. Besigye gwatuyamba ekinene nti gwatadde kooti y'amagye gwajambudde kubanga ye civilian gubatandikira omwo n'abantu abantu be bayita abayeekerabe nga twalayo abawagizi baffe era kati yali mu kugiggalawo nti tosobola kuleeta n'otugamba nti enkwata gye bakwata fayiro zaabwe gye bakwata obujulizi n'okwala ng'olina omulamuzi kale abeere mulamuzi ogamba abeera naye ng'ate bamuwa omwaka gumugumu ate nti bw'atuusa wakati n'abanga abadde fayiro biganye akkirizibwa okudduka agende ewa mukama we amwebuuzeeko ate babeera balayira okukuuma n'okuwa ekitiibwa commander in chief tebakuuma ssemateeka bosi kikulu era balina tteeka lyabwe ery'amagye kyekikulu kaakati buli omu alabye ate Walusimbi funa obudde ogendeko eruzira ogendeko ekitalya owulire abasirikale oba n'abantu abali eyo ne kkooti y'amagye eyo ebadde ejjudde enguzi bangembwali omusajja agenda ekitalya buli lwakuna n'agenda n'abayoolamu buli gwayogera naye emitwalo agagaanaana abaze kukola ku fayiro yamu y'omu ku balooya bali sayidi eri mweri kkooti y'amagye balooya bakooti y'amagye bakuwa agaga mu musajja n'abayoolaana ne bagakola musasino miliyoni 4 miliyoni 6 abantu bali bakaaba era n'abamu ku basinze okusanyuka basirikale kuba bagambye nti gw'opima otya omusango etteeka eryabwe ligamba contempt of court nnaku 3 naye ate gundi eronikiza bamwe emyezi 9 nga n'okuwoza tawozeza so nti omuntu yenna amanyi mba ndi omwo omusajja ono yali vice chairman w'NRM engulu yani oyo yani erinnya lye lidduse namusaba mu kooti eyo nga yesigwe kituuseeko nenga kiri ku mwanyina omusirikale yajja mwanyina ayina kyaki y'abalokole era ngo yalekamu emmundu ne bajja gwe bakwata amazewo emyaka eki 2 woona 5 Segona juzi yali atunyumiza mbwe eriyo omukazi omusirikale yagenda okukima sente ze ez'omusaala
Paymaster namugamba ayagala kuzeewulako namugamba nyina ebizibu byange n'azitemako bwe yakana bakwata mukwate n'amala emyanga atambula kooti tebamutuusa mu kooti bamukomya wakati okutuusa lwe yeekalakaasa so nti ekooti efaanagana bwetu tasobola kubeera kooti basiviliani abo nsobola okunenya omusirikale kubanga enkola eya order naye civilian nga batugamba amalasini ey'omukaaga nojja noŋŋamba nti wakoze ekinawe kyokkiriza mbu kifu olw'okubamba oli akyagala kati sikyakuwulira Alfonso Owinyiddolo yandaze osobola okuyimirirawo ate njagala okutegeeza abaka ba paalamenti waliwo abantu abafunye emirimu egy'amaanyi nga bagifunye mu ngeri gye bayisa mu paalamenti omwo Winnie Byanyima engineer mukyala Dr. Besigye bwe yali mu paalamenti ey'omukaaga n'ey'omusanvu ne CA track record ye gyazatambulirako omukyala Victoria Sekitoreko jazakola ki atambulirako walona ni bawerako abaddeko walono n'omwami yali MP w'Embaralaawo kati ali mu bintu bya UN ebyobulamu era nga wamulabanga ajja n'ayimirirawo Mukyala Matembe yes Mukyala Matembe nti bamuyita kubanga bamanyi nti ayinza kukola nsobi ya buntu netakola nsobi ya kwesiriwaza ffe tetuliiwo naffe weetuli tuyimiriddewo ne twogera ebituufu kubanga abantu abamu balowooza mbu ssente ye buli kimu money is not everything siri mugagga nsobola okulinnya taxi nsobola okulinnya boda lwenfunyemu otufuta nenvuga emmotoka bwenjira bwendiŋŋamba Walusimbi mpaayo omutwalo n'obeerawo naye abantu balowooza nti bagenda kukomboza ssente ezibamala kyova olaba walabye genera wani eyafudde yayinza yaffe bajja kubuulira bagenza okumuddusa mu ddwaliro bamuddusa eriri okumpi nga terina capacity emukola kyemulabirira singa tumanya mbu tukola bulungi bwansi tusobola okuzimba eggwanga liro buli omu n'abeera bulungi nga okubeera ne mwami Museveni nga si kyekikufuula okubeera obulungi ng'okubeera munnayuganda nga muli mu systems omwana wo n'asoma aba n'ogenda mu ddwaliro bw'okaddiwa ensi yo n'ekulabirira n'oba nga olina security awaka n'osobola okubeera obulungi bw'oyagala okulambula Uganda n'onyinyi osobola ogirambula oba ne busaving ng'omuntu akoze n'osobola okugenda ebweru naye abantu ekibakolera kusomesa abaana bweru kuba education system y'awanofu kugenda kujjanjabirwa bweru kubanga ki ebyobujjanjabi wano bifu kufuna security kubanga abaana abasinga tebalina mirimu bagenda balumbeeka okuba n'akasente akabeere mu nsawo kubanga eggwanga lyo teriwe kulabirira nabadde nenjoga n'omuwala munnayuganda amaze Sweden emyaka 7 yaŋŋambye kayija sirina mmotoka era sigyetaaga myaka ki 7 kubanga nti we mbeera isigwa Stockholm dakika 2 okukituuka ne ku airport wena dakika 2 ne train eriawo bus eriawo ate zenyangwiza ne akati ffe tukoze ensembi nga byonna eddagala gwolina okuba nalyo gwolina okuba n'entambula eyo gwolina okuba ne security eyo gwolina okusomesa abaana bo gwolina okubajjanjaba gwolina okwekuuma kuga buli kimu nekiba nga kiri kuggwe kyekibafukamiza kyebabayita bakoloni bwe baki akati bagenze baavula bali saidi eyo babeera baddiikuula Walusimbi kyekyo babeera baddiikuula so ng'eggwanga nammwe bannanga abawuliriza mwogereeko ne bannamwe nga bakaba paalamenti ndi banne musituke ku level ampuliriza omulungi Lutindo Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako Sembuusi Ivan okuva e Kaleerwa agamba I think the reason why the General Court Martial Tribunal was established to install fear to actors like murderers, terrorists, rebel and criminal gangs. And my appeal is let's only make some amendments or changes like producing political prisoners before this court but not suspending this court.
ye Sembuusi nenda Sembuusi mukwano gwa bambi atera nnyo kwebiroza y'amaanyi kuba ekirungi agembwa alowooza ate abusibi batagetinga bali batayagala no batagera obagamba mbali tebakyagendayo batakyagyetaaga teri mu nsi eyo koti gyekola poliisi eyina police unit prisons egiina twomwana ebyokulabirako baloya bayina buli bamu abantu bayina obukiiko obukola ku mpisa naye ne musaawo essiga eddamuzi tosobola gamba ng'omuntu akwata yaloopa yasala yagira obuwulizi yakusingisa omusango tekisoboka so Sembuusi tunyweze essiga ddamuzi lwakikoyero owakoni omusirika wakoni ali mu civilian court lwaki Jamino omukulu wa ADF ali mu civilian court lwaki ono omukyala yakuba gubagamba gubatebereza okuba bawe emundu ali mu civilian court ani mukyala ani yes omukyala yose n'abalala bangi nti bangi gwina gwana udde mbu ya segundi nga ali mu court y'amagye Katanga mukyala Katanga n'abalala bafanagana gwe batyo bonna bali mu kooti za bulijjo eno kooti bw'oyogera n'abasirikale bagamba omulimu gwayo gusinga tuyinza kugita blackmail oba kunyigiriza abo buli omu abasirikale buli omu alina wagikozesa Mwai Museveni agikozesa n'abaana abasirikale bagikozesa nti buli omu alina kye yeetaaga ku munne nali musibe mu 2011 galimu aba prison ne wajja omusirikale nga musibe ng'akaaba yali abuzayo ennaku nnya yakola interviews n'azita n'asinga banne musajja yali avazaliza ku email ng'alina okugenda ekkole okusoma ne bamuyungako kisection ng'ali munda lunaku lugenda okutuuka olwokugenda ng'ali munda kimutegeeza nga opportunity egenze nagamba akinsibyeko obusibi ng'oli kyayagala buli omu agikozesa ngugambye erimu kali bali abaana abasibe baŋŋambye mbwe erimu n'akasente okufuna judgment sente omusango gw'okuwulira osasula lunawe okuwulira omusango gwo mbu sasula $2 million okufuna judgment bati $6 okugenda ku appeal sente bweziti bwetu bwetambula so nti buli muntu ali abadde akaaba munnaffe Captain Amoni Byarugaba yamalayo emyaka 10 omanyi kibazo kye bamuwa kya myezi 18 omaze ku rimande emyaka 10 ngo ekibazo kyakodde kya myezi 18 ng'abalamuzi abakwetooloddemu akumaliza tamanyi na fayiro yatandikira kati asala ate omusango ogwo kubanga era baagirowooza nti omulamuzi anaaba n'obudde bwa mwaka gumu era ndowooza tewali baddewo na musango gwozesebwa gumwana mwezi wali badde ng'omuntu mweyo period awozesa obusangosango bwabwe obwa discipline n'akuta n'ogenda naye emyaka 10 ogwatu mukunde gwali emyaka emeka 8 ono bwakuwanyisa yomanye ekyakwasa gundi lukwago bwatuuka bwati maaso g'omusizi w'ebifaananyi kozi yalino erinnya li Jeno Tumwine n'amugamba n'ambuuza who are you n'amugamba I'm a lawyer I have come robbed settlement okumalayo robbed tu bawo bamuyolera do we have robbers here ekigambo robbed atuuliriza mu high court akagudi kola bakeru ke bambala kubaita okubeera robbed ng'oyambaliddeko n'eggandula lyabwe ly'abaloya kati ye gobaita omulamuzi mbu ali kule bukooti eri ku level ya high court tamanyi na kubeera robbed kitegeeza ye alowooza kitegeeza bubbi ne bamuyoola ne munnaalaka okukakana musingisiza omusango mbu ayisiza olugwayo mu kooti kakati bw'oba n'ennyambala obwambazi ng'omulamuzi gwewadde obulamuzi tagitegeera anaategeera atya okutaputa amateeka asobole okukwasaganya ne banne nga n'abamuli okumpi tebagamanyi kwegabamuzi be bali awo babatwala e Kampala nze ndowooza abaka ba paalamenti n'abantu abalamu enna abali mu bifo byonna bitali mu paalamenti
Walusimbi gwali ku radio oli ali mu nnimiro ali mu poliisi ali mu public service buli omu obudde butuuse obeeka ekintu ekikimu kyokola ekikyusa eggwanga lyokuliteeka ku kkubo ekintu eki kubanga eno kooti y'amagye mu nsi yonna teri gyeri eri mu Uganda ekola ebyo buli omu kyolimu oba oli accountant oba oli musomesa oba oli doctor oba oli werosi chairperson oba oli waki kolayo ekintu kimu okikolere eggwanga lyo bannayuganda bakulabe naawe kyoliga abazzukulu bo mbu nange mu biseera byange bakaija baba bakola ebingi nange nakolayo ki ekimu ekyobuzira naye gwe naawe n'obeera mu nsi okumala emyaka 6 oluusi kano nakuwadde n'ekyenda nomuga kiki kyewakola nga tokifunamu nga muntu mu constitution omanyi nsekerera mbadde mulinamu wana akantu muganda wange Sembuusi kaweereza mu constitution ya Uganda era mu baservant ba public servants mu Uganda rope talimu mwali wakumeka okuva waggulu rope muhairake ani wa musanvu omusanvu secretary general w'NRM kati omanyi waliwo nze kale ekyo kiri mu kibiina ekyo kiri mu kibiina naye nze bw'oba obaze structure ng'ogyeko omanyi nze ako kantabulira ddala protocol engeri gy'ekola ki naye bwe kirina okutambula kale bwe kiba kitegekeddwa naye njagala kutegeeza mwami Sembuusi nti rope civil servant mukozi wa gavumenti essaawa zino ofiisi ya rope ya mukozi wa gavumenti nga bw'olaba eya speaker erikola gavumenti parliament bw'ova ku president ogenda ku vice president nova ku vice president nogenda ku speaker nova ku speaker nogenda ku chief justice bw'ova ku chief justice nogenda ku deputy speaker bw'ova ku deputy speaker nogenda ku deputy chief justice bw'ovaawo noteekawo prime minister kati omuntu omutuufu eyandibadde alina okuddaawo alina kuba nedda lopu lwakuba bateekawo lopu munyonyola ya constitution ali ku level emu ne prime minister kyevudde nkugamba lwakuba nti wano bateekawo vice chairman w'NRM secretary general w'ekibiina ky'NRM abo ababiri yes nedda mu bufunze eyazimba gundi eyo protocol yayita zimba ya multi-party politics yali akyatulina one party politics nti bonna banaabanga mu NRM kakati bwamubuuza bw'aba vice chairman w'NRM nga wa musanvu chairman w'NRM wakumeka ye president taliiko era bamuyita president wa Uganda chairman by the way wala bino tulina obagira vice mwali chairman takola ki talimu kuba Sembuusi statement lwaki ndeese ekyo agambye Kaija you may be right but even though you know that this regime agamba nti no regime eno etunuulira nnyo ne bannabyabufuzi okitegedde ne facilitatinga ne rope over 2 billion nga bannayuganda bali mu bwavu ne mu mbeera embi ey'ebyobulamu wali kyemuvadde mugamba ate n'amala n'akollectinga 2.7 billion annual budget rope ali mukozi wa gavumenti n'ababaka ba parliament nabo bakozi ba gavumenti era ofiisi gye batuulamu ne ssente ze bafuna ziriko budgeted sigamba nti no rope ofiisi ntondewo butonzi njagala kugamba mu list eri ku mukutu gyabwe weebaya na kukireeta eya 223 atuuliriza asooka ye president owokubi vice president owokusatu ye speaker owokuna chief justice owokutaano deputy speaker owokutaano deputy chief justice owomusanvu vice chairman w'NRM owomunaana prime minister ow'omwenda deputy prime ministers ow'ekkumi ba ministers ow'ekkumi n'omu ministers of state ow'ekkumi n'ababiri principal judge
owa 13 judges of the Supreme Court, owa 15 judges of the Court of Appeal, 15 judges of the High Court, 16 head of diplomatic mission, 17 members of parliament, 18 former national leaders, 19 national leaders, traditional leaders, 2 religious leaders, bebanadini, 2 mu inspector general of government, 2 commissioner nopo aliruddawa taliko gwa 23 head of civil service, 24 auditor general, 25 member of the constitutional commission, 26 permanent secretaries, 27 army commander, 28 inspector general of police, 29 commissioner of prisons, 3 UPDF high command, Governor Bank of Uganda wasatu momu nabamaji bamusinga, 32 vice chancellor of universities, 33 RDC asembayo mu protocol ya Uganda, LC5 chairpersons tegeza ropo talimu duache nagambye constitution bwe bali baji editinga tebatereza mbatereza constitution ya Uganda, batereza ya M7 kumufitinga Mwami Museveni bwabera ku mikolo nga ali mu protocol observe lopo amuteekawa muba kumeka banonya bakoze ki banonya kale tuve mu Quran naye kyembuuziza office ya rope teri mu constitution akubatereza muko nga bagitaddemu kyovolaba mbunti mu constitution mwali badde muti mukiza okujomba ka parliament singa efuse multi-partist constitution nekyali ne rope wetumutadde taliwo sembuse mutuufu taliwo naye nga yandibaddewo wali prime minister. Governor Bank of Uganda yali wagulu wa mekomanda kubanga tugambye abasirikale bali wansi wa civilian rule, high command yemuli waggulu. Kati ani namba 2 mu byobufuzi mu ggwanga? Kino musali va ku ekyo bwe tubeera mu after akalulu ani abeera suppose okuba namba 2 mu byobufuzi mu ggwanga? Ani alina okuba suppose yali badde prime minister, leader of opposition. Ba Mwai Museveni awangudde bwa president ye namba 1 namba 2 ne tukomaawo era nagambe ekizibu ekiri wano era kuna na leader of opposition ye Mwami Kyagulanyi. Presidential system twagitabika ne parliamentary system. Mu presidential system twali na prime minister obeera ne vice ate era wali vice president. Yes, wali by the leader of opposition, wali by minority leader, oba ne majority leader. Leader of opposition abira parliamentary system. Nti akulira government ye prime minister gwe nawo amuddamu yeki gwe leader of opposition. Kakati wano oli president gwe omuddamu. So toba leader of opposition 5-4-3-9 mwachi wakanye kaka ambao manyika atimandu ngaga ngatukato mukyuse constitution sekadde yangu onyambeko wano sekadde woba owulira yangu onyambeko wano yangu onyambeko wano honorable ampise na honorable Walusimbi. What I meant was that in the country whereby most of the citizens are deeply stressed with the economy and you accept that no bannange kale kanveko mbulango tutunuulira olwaleero kokasi y'ekibiina ky'NRM esinkanye President Museveni naye ng'ekinyusi kyakutunuulira nsalawo ya kooti ensukulumu ku kya kooti marshal. Lutindo Radio Simba, hello. Sebo naye webala okuwuliriza. Manya nzaaji makolo kapma. Sana nga Harold mulamusiza. Sebo. Ne mwebaza okola kuwana. Amen. Mwami Evans n'abatuwuliriza. Sebo. Qur'ani mulimu essura erimu aya egamba nti enfalaasi yeetekeko nga temanyi nti ekigendo gikola ki ogisala
nena nempulira aba NRM kankogereko katini kano omukulu w'evaluation nga bakugira ebintu ebikyamu n'okugamba nti otimasho ebeerewo era bagenda kubayita entebe namutabani w'omukulu bwe yagambye mu kujooga bannayuganda okuzitirivu oba nakutunuulidde kuno okujooga ekyabadde kutarekisiita mukulu w'evaluation ng'omwana ayogera taata bw'akuba engalo bw'agamba maama w'omwana owulidde omutabani naye awakanyizza ebyakoze eki ng'olabira ddala the highest level of impunity eri mu ggwanga lino nga bagamba omwana agamba tetujja kukkiriza byavudde mu kkooti nga ekkooti gy'ayogerako ye Supreme Court esembayo mu ggwanga bannayi bannayuganda bino ebintu mbitunuulire olwaleero Dr. Kizza Besigye n'ajooga eti n'abasiba abalala eno gavumenti bagiyita ekiri atabaala ekiri anaasigadde ewaka walowooza nti tekijja kukwatako nga maliriza ebigambo byange okunyigiriza kwonna okutukolebwako bw'onooba okupagira kimanye nti ekisobo kyeweetisse kigenda kusalako omutwe naye nze neebaza balooya neebaza abalamuzi kati omuzungu agamba the rope is in your neck bannayuganda article number 3 tugamba okuyimirirawo ku defending a constitution. Haji tolina ssuubi lyonna mu kokasi ya lwaleero wadde sinaba kumanya bibaddeyo bali bagenze kulya sumbuusa na kunywa mata kuwuliriza biragiro bawooli omwana yagambye high command yegenda okukola ki naye kati omuguwa guli eriffe bannayuganda okuwakanya abantu ab'olubato abatudde mu kazimbe abali mu kulya omusimbi baveeyo nga baguliriddwa bajje bayise ebikyamu naye tubagamba it's not over until it is over twagala Besigye ne banne abalibe buli munnayuganda kola kyosobola nakayija kyayokoze akyayogedde makola yogera asobola okutekinga action endala teki bwe tunakwegattirako makolo neyanziza Haji Makolo Kavuma sekadde akantu kampeerezako ova okusoma nkitegeeza mwami Ssennyonyi ayinza kubeera namba 17 abeera memba wa parliament ogamba ayinza nkugambye titaiti eno anti bagiteeka national order ojjukira bakyusa wameninga ekintu ky'emyaka nene balekeja LC5 ne gombula kyali kwa 3 bagakyusange enkya nomination ngira kuna erabise tuba president so kwesima ngo ne 18 niyo bwa chairman we LC3 tosobola kubwesimbako ngo inaki wetagaza ngabane tukatereze obatwale nga bali mukutiza bukutiza nti Uganda bagizimbidde ku muntu omu ne family ye ekintu ekibi kyendowooza nti abayivu yakwebaza muganda wange Makolo linda ko katono malo kufuna nono Lutindo Radio Simba hello 5-3-6-7 nfuna omukubi omu tufundikire Radio Simba hello Simba wanjisebo weba tuweleza mwami Evans weba lokuuliriza yese misaka singandikire kakalungu wanji kale tufundikire Harold tufundikira so njagala kwebaza abakubi naddala muganda wange Haji Makolo Kavuma buli omu kati noonya tuweta akola binene nze mbwe musokya zene mu kuzimba Nansana mbaga sikwagalako bantu bangi 10 boka bofuna abangi 10 wona yandi agwe wano mu area eno gofuna abantu 5 abakola ki babala buli omu asobola okukola mu busobozi bwe mu maanyi ge nti n'abalwana batugamba yakola yafuma ng'obujja alinga mukulu nnyo kubanga lwatabufumidde busobola kulwana agenda okulekinga abamukozi so nti yakuloza mbu akube mundu yekakubasira ndi wala tasobola kwogera nga bwensobola kwogera oba tosobola kwogera ku muzindalo kuno naye ate byenkubuulidde baako gw'obisomesa wala olagamba mune nti kyogambe kya bulimba nti buli omu abeeko kyakola lino eggwanga tulisobola okutwala bannayuganda miliyoni z'abannayuganda eziri ebweru nga buli omu adduka buddusi nsi ye nga tulinga abatali baffe kyova nze Trump kyakoze kyabadde kituufu mbasazeeko obuyambi simanze njagala kugoba bali buli omu adde ewaabwe tutereze eggwanga lyaffe lino tusobola okulitereza ne tulijjamu mbaagaliza weekend ennungi tusinkane ku Lwokutaano olujja mikwano gyange ab'Nansana mwenna yonna gye muli njagala okubaagaliza mugende mukebere enkalala nze nange olunaku lw'enkya nja kubeera njagenda ku Kereziya Nansana St. Joseph's
nange nkya ngenda mukono wali ku kereziya ku St Paul oba ku St Dunstan ku kanisa nange nkebereza kubanga minisita yagambye teri kuddamu teri kwongerayo tudduke bunnambiro musule bulungi.